Lwaki Bujingo ne Kayanja batuuka okutradinga such insults? Mu 2008 abaana baavaayo nga bavunaana Pastor Robert Kayanja bali ebiziyaga. Nembiyingiramu ne tuyamba abaana abo. Tiimu Bujingo yayimirira ne tiimu Serwada, tiimu simanyi baani bamakoka n'abalala ne bayimirira ne batandika okudefendinga Kayanja nti talya bisiyaga. Ne bagamba nti ffe, actually nze batuuza press conference, Pastor Malay is not a brethren, he is a liar. Serwada n'agamba nti omusajja oyo Pastor Malay si mulokole, tali naffe, gundi bye bimutawaanya, temumuwuliriza, akola lugambo bugambo olutaliiyo. Waaliwo Bujingo naye yaliko, era bonna baakiteekako omukono nga bakkaatiriza ebigambo. During crisis, Kayanja ng'ali mu hard time ey'ebisiyaga, abasumba baayimirira naye, nga n'abamu ku baayimirira naye ye Bujingo ne mukyala we Pr.Bujingo. Bujingo yategeera ekyama ky'ebisiyaga bya Pastor Kayanja, kati afunye obuzibu, ayawukana ne mukyala we. Omukyala ayagala bintu, simanyi kiraba, batradinze, bamaze ba breakinze, marriage eri retrievable. Teddy abeewuubako, bw'abeewuubako, kati Jesica agamanze kati kanveeyo nga mukyala munno, ono ebyabasajja tubiveeko, kuba nono naye alina ki ebizibu bye. Kati Jesica avaayo ayolekeze omuliro, akube Bujingo, akube ne Susan. Eyo ye problem yaani eya Bujingo ne Kayanja ne Teddy. Obuzibu buli nti Teddy ne Bujingo bayimirira ne Kayanja ne Jesica mu nsonga z'ebisiyaga. Kati ate unfortunately bigenza okwanfoldinga ng'ate ababiri baawukanye. Basooka ne balowooza nti ng'engeri gye baayimirira nabo basobola okubatuuza ne bareconcilinga. Nze Pastor Malay, Moses Solomon, nze siri mulamuzi w'abasumba, ndi only disciplinarian, okulaba nti tudda ku nnono. Ebya Bujingo ne Makula ne Kayanja ne Jesica, abantu bano kye mutamanyi byafaayo byabwe mmwe bannamawulire, era mmwe embuzi ze nsooka okwogerako. You are like goats, but you don't investigate. Lwaki Bujingo ne Kayanja batuuka okutradinga such insults? Mu 2008 abaana baavaayo nga bavunaana Pastor Robert Kayanja bali ebiziyaga. Nembiyingiramu ne tuyamba abaana abo. Tiimu Bujingo yayimirira ne tiimu Serwada, tiimu simanyi baani bamakoka n'abalala ne bayimirira ne batandika okudefendinga Kayanja nti talya bisiyaga. Ne bagamba nti ffe, actually nze batuuza press conference ku kanisa ya Pastor Serwada, Victory Church Ndeeba. Pastor Julius Oyeti yaliyo, yasoma ekiwandiiko, nkirinako kopi. Pastor Malay is not a brethren, he is a liar. Serwada n'agamba nti omusajja oyo Pastor Malay si mulokole, tali naffe, gundi bye bimutawaanya, temumuwuliriza, akola lugambo bugambo olutaliiyo. Waaliwo Bujingo naye yaliko, era bonna baakiteekako omukono nga bakkaatiriza ebigambo, baakisoma mu gundi. Akati Bujingo nga gyafuna, so during crisis, Kayanja ng'ali mu hard time ey'ebisiyaga, tumunywezezza, abasumba baayimirira naye, nga n'abamu ku baayimirira naye ye Bujingo ne mukyala we Pr.Bujingo baayimirira solidly behind Kayanja okumutaasa, kuba twali tumututte. Era singa president yavaayo ne poliisi ne batuyungako ebisangosango ne bakwata abaana, Kayanja singa ali mabega wa mitayimbwa, naye sinze nkwasa amateeka. I did my best. Conscience yange eri clear nti abaana nabalwanirira nenemesebwa, ng'ate ne bannaddiini basumba beetabye mu kutulemesa, nga ne Bujingo yalimu. Kayanja oluvannyuma yavuunuka ebintu ebyo olw'ensonga abaana abaali bamuvunaana obbali ebisiyaga baabakwata. David Mukalazi eyalemerako baamuvunaana naffe ntwekobana naye okumuwaayiriza Kayanja nti ali ebisiyaga. Jesica Kayanja yasirika mu crisis y'ebisiyaga bya Kayanja. Jesica Kayanja teyava mu kigambo neki ku nsonga z'ebisiyaga bya Kayanja, yasirika mukyala we.
ekitegeeza yali tayinza kudifendinga musajja naye akimanyi nti baawe obubiina bw'abaana abugendamu ekitali kyakugamba nti kulimba akimanyi era kyova olaba yasirika mu defendinga si mu defendinga what is on record is Pr.Kayanja yanobako n'agenda ng'amaze okulopera Serwadda nti baze atabaala obubiina bw'abaana n'amugamba ebyo tebabyogera akomawo on condition nti Lubaga Miracle Center tekyali ya Kayanja yekka naye kati efuuse company erimu ba directors era nga most of them ba family ya Jesica Kayanja kati ne bakkaanya tukole sente era kati bali mu kukola sente Kayanja leeta obukodyo obunaakola sente mboba oli mbibira bw'abaana no problem kakati so kiri tulaba kifaananyi nti mukyala soko mpulize Bujingo yategeera ekyama ky'ebisiyaga bya Pastor.Kayanja kati afunye obuzibu ayawukana ne mukyala we omukyala ayagala bintu simanyi kiraba batradinze bamaze ba breakinze marriage eri retrievable afunye makula we abakyala bagenda ne bakola ensobi ne bamma babbaabwe nze nabagamba bayibuli terina weegaanira musajja kuwasa bakyala basukka mwogo bapatriarchs baffe bonna nabbi Musa Solomon kabaka Solomon jajjaffe nabbi Musa yalina babiri yatuwandikira ebitabo bisooka ebitaano ebya bayibuli Abraham babiri ye jjajja w'abakkiriza Jacobo abakyala aba nga kuliko abakyala bana nga kuliko abooluganda aba Rachel ne Leah oyo ye yakuba Katonda ennume y'ekigwo pa Katonda n'asituka onkubye mpulira n'enkiza ennuma bayibuli yebyogera sinze mbyogera banange buli lwokyeyogera nga Katonda nakubwa ekigwo kiri mu bayibuli nti Jacob yakwata Katonda n'amukuba ennume y'ekigwo n'amugamba mpa omukisa Katonda n'amugamba onkubye wabula kato kyali Yakobo nkutumye Isirayiri era mwemuva ebika 12 ebya Isirayiri bwe tuba tusaba mu linnya lya Katonda wa Isirayiri eyalina abakazi aba sogu now era kati oyo yalina abakazi bana lyerinnya lyokka mwe tusabira Katonda wa Isirayiri so abakazi bakola ensobi ne bamma babbaabwe soko mpulize kanzije kati kabaka Dawudi oyo yaweza abakazi 8+ ensobi gye Dawudi gye yakola kwe kukwata muka Uriya musajja we n'amwagala Basheba bw'amanya nti amukoze olubuto n'apanga baawe Uriya ave ku frontline ajje yegatte ne mukyala we bamusibe olubuto ti yakola mukazi we olubuto Uriya bw'alemu kikola n'asalawo apanga amutte era n'amutta Katonda n'amutumira Nabbi Nathan bw'atuuka wali yamugamba ssebo kabaka nti ekindeese waliwo omusajja mu bwakabaka bwo mugagga nnyo ayina endiga nnyingi abadde ne muliraanwa we wakaliga kamu naye omugagga kye yakoze bwe yakyaziza abagenyi n'addira muliraanwa we n'amuttira akaliga ke teyakomye ku ekyo n'addira muliraanwa we naye n'amutta akaliga ke n'akagabula abagenyi be n'amubuuza nti ali luddawa ti mu bwakabaka bwo naga nti oyo asaana kufa ko Nabbi Nathan ssebo kabaka yeggwe Katonda yakuwa bakamukamawo Sawulo n'akuwa n'abakyala abalala ne bwe wandibadde oyagala balala yandikuwongeddeko naye oddira otya muka musajja wo Uriya n'omwezza n'otokoma ku ekyo Uriya n'omutta n'olwekyo nga bwe wayiwa omusaayi naawe bw'otyo bw'ogenda okufa kabaka Dawudi yakaaba n'akaaba neegayirira awo wakompozingira Zabbuli ey'ataano mu emu gyempita masterpiece of repentance era bw'amala gikompozinga Katonda n'agamba Nathan genda omugambe tajja kufa naye omwana gwazadde agenda kufa oyo Dawudi eyakola ebyo byonna yabonerezebwa si lwakuba nti yayagala abakyala banyi naye lwakuba yayagala muka musajja ekikontana n'etteeka ery'ekkumi teweegombanga muka muliraanwawo ye yamwegomba n'amwezza akati ekyo bw'amala okiyitako yatuwandiikira most of the psalms bw'oba musomi wa bayibuli Zabbuli ezisinga obungi Dawudi yaziwandiika ate omwenzi aziwandiika atya
amenya ebiragiro bya Katonda ate n'awandiika ate mwe bimusoma generations centuries after his departure. Muba mutegeera bwe kiba nti oli yakola nsobi. 2. Solomon, kabaka Solomon mutabani wa Daudi yalina abakyala 7 official wives. Yalina bannakiyombekedde ebikumi ebyo. Toto be bakazi bameka 1,000. Nga actually bw'aba waakusula kiro kimutwalira ndoza emyaka nga 2 n'ekitundu okudda gye yava. Naye actually Daudi ate Katonda Bayibuli emwogerako ng'eyalina emmeeme eri ne Katonda okumanya Katonda yamwagala. Ate Solomon yatuwandiikira engero za Solomon, n'atuwandiikira ekitabo ky'omubuulizi Ecclesiastes, n'atuwandiikira n'oluyimba lwa Solomon. Teri musomi wa Bayibuli gwe tuyita biblical scholar atasoma bitabo ebyo. Ffenna tubisoma. Kaakati Katonda ayinza atya okukkiriza omwenzi kkungwe bakazi 1,000 okuba nti ate yawandiika ebisomebwa? Ekitegeeza bibagamba bifu. Nabagamba nti monogame nkola y'Abazungu abaali bali ebisiyaga Abaroma ne batandika ogitambuza ne bajambaza eddiba lya Bayibuli ne batandika okuyigiriza nti okuwasa omukyalo omu kyekyobwakatonda. So nga ate bwe tusoma Bayibuli terina weegaanira musajja kuwasa mukyalo omu. Bayibuli etugaana okugoba abakazi, etugaana okwawukana mu Matthew 19 niye tetugaana, Matthew 19:6 niye tetugaana kuwasa bakyala balala. Now Bujingo afuna problem ne mukyala we. Ekyaki terina mechanism ziyamba bafumbo. Kyovala ne mukwano gwaffe entagali bwe yatagala afunye ebizibu ate agenze ku muka musajja. Kati muka musajja yafunye divorce. Si bwe kiri? Nabisomye. Yafunye eki divorce. Kati agenda kusigala asigadde bute. Kati waba asigadde bute ani agenda omuwa service. Kiregeza agenda kunoonyayo. Osobola okukkiriza omuvubuka omuta atanafuna mukyala agende kwoyo omukazi. Era yetaga musajja akuzeemu. Kati omusajja akuzeemu ajja kuba n'omukyala. Kati ono omugamba oti tannayenda nga tanafuna musajja. Kati omusajja bw'aba alina omukyala n'afuna omukyala omulala, Bayibuli temugaana. Ebyo mbyogeddeko nnyo naye ndowooza olijja lumu tuddemu tu investigating marriage. Marriage etekwa kubeera etya kuba kyekimu ku bizibu kati bye twolekedde era kyekituusiza Bujingo waali n'okuba nti bagwa dro ne Kayanja. Kati Bujingo bw'afuna obuzibu n'annyonnyola ensonga ze. Ensobi gye yakola kuddira bwerere bwa mukyala we buteeka mu mawulire. Obwo bwe busiru bwe era bwe bujega bwe. Otherwise ate era nze sandi muwagidde kugoba mukyala we nina ndimugambye nti fine bw'oba ofunye makula oli musigaze omuwe service. Kwa Bayibuli egamba mu kitabo ky'okuva essuula eya 21 olunyiri olw'10 ti bw'onoofunanga omukyala omulala gw'obadde naye tomummanga bino: ekisooka ebyokulya, ekyokubiri ebyokwambala, ekyokusatu ekisulo obuliri oba waasula ennyumba, ekyokuna ate nga kyekisinga obukulu conjugal rights. Kyeki ke kaboozi gwe mukwano ye service n'omuwa lubrication n'atuuyana n'agamba weebale. Eyo Bayibuli sinze nagiwandiika. Kati webanga etugaana okugoba ng'etugamba bw'oba ofunye omulala ono tomumma service. Kati obuzibu kwe kuyigiriza ba Christians obukyamu ti omusajja tatekwa kufuna mukyala mulala. Kati ne bateekawo nti bw'ofuna omukyala omulala oba oyenze. Ne batandika okivu naye Susan yandibadde akigumira. Manya Teddy yandibadde akigumira alaga baza afunye omukyala omulala kanfumbe nfunye mu ani muganda wange. Kubanga mu Bayibuli tukiraba Solomon yabalina, Jacobo yabalina, ate nga kuliko n'abooluganda babiri, Abraham yabalina. Abraham Katonda yamulagira ajjewo Hagga n'omwana we, kubanga Hagga yatandika okwesumaalika nga yeeragira ku Saara, ate yandibadde akkakana n'agamba tuli wamu. N'abaganda agenda omutwala awalala ojja mulabirirayo naye wano amalako n'emirembe. So nakati bw'oba olina omukyalo, bw'oba Katonda akwadde obusobozi, omukyala tobateeka mu nnyumba emu, funa awalala w'omuteeka abeereyo, noono abeereyo, obawe service.
kati Bujingo ekyo kikyamulema okukola singa ya interpreting ebyawandiikibwa mu butuufu nandimuwagidde naye obuzibu bwe yakola kwe kusalawo ayawukane ne Teddy ate Teddy naye n'alemerako kati Teddy n'addukira ewa Kayanja Kayanja amuyita nti jangu mwayimirira naffe mu kaseera akazibu kye kiseera naffe okuyimirira nammwe kati Kayanja ne Jessica bayimirira ne Teddy nga bajjukira Bujingo ne Teddy bwe bayimirira nabo mu keesi z'ebisiyaga Kayanja abaana be yali ebisiyaga nga bamuyiribya naffe tubayambyeko kakati Bujingo agamba nti nze we nakuyambira issue yali ntuvu nakutaasa kati nakubikkirira ate kati otandise okunyambalira nange kankwanika era kyovulaba nga lumu yavaayo n'aga nti saakutaasa ojjukira nga Bujingo abyogera nakutaasa neneewaayo obusiyo obulenzi bukutwala kakati bw'ayogera ebyo Kayanja asirika bwazza omuliro ajja mugamba abaana wabali ebisiyaga twakutaasa nekidocument probably akijeyo nze nkirina nga olwo bali kunze singa baga nti singa tusobola okusirisa male kyaze mwangu ne sempa naye mali buli wamu male ku TV male ku radio male wa era mali yaliisi ebintu bino actually baatuvunaana ku bisiyaga naye nze nali accused number 1 era Kayanja erinnya lyatayagala kuwulira ku nsi lyerya Moses Solomon Male kubeera lyamugjayo ku kupanga obujulizi ne kino ekisajja simanyi kyekimatovu Kuraish kyeyagamba nti kyazaalibwa ne Timba ate ekyo kimale kigambe nti kyekyazaala Timba kyokka abasiru ne bakuba engalo nti Kayanja akoze ekyambagiro asabidde omusajja olwo n'amuwa emmotoka kuba yali katemba kumati kubuddisa abantu nti akola ebyambagiro z'ebintu manyi bingi kati Bujingo bw'avaayo n'agamba Kayanja nti yali abaana ebisiyaga Kayanja n'asirika becce Teddy bw'abeewuubako kati Jessica agamba nze kati kanveeyo nga mukyala munno ono ebyabasajja tubiveeko kuba nono naye alinaki ebizibu bye kati Jessica avaayo ayolekeze omuliro akube Bujingo akube ne Susan n'ebyo tebigasa kati nze male siri mu busazi wa misango ate n'ekirala nze mmanyi nti singa Bujingo yali tayambye Kayanja kutoloka kuwona keesi za bisiyaga Kayanja abadde talina ngeri gyayingirira mu nsonga zino ne Jessica kati obuzibu nti yayingira andi bagamba nti gwowonyegere so kati ono yamuwonyegere eryeddamu kati alanise odimusambya kati Bujingo agamba kazi ono era awanda muliro ne Susan of course ye alina ate yeno mwattu tayogera na bigambo bingi kubanga obuvunaanyizibwa oba okudifendinga ekintu kyonna yabulekedde mwami we omwami yabaalwana kuba ye yamufuna ffe tukwana abakazi si be batukwana era omusajja yenna bwoddeeyo n'okwanibwa omukazi mbala nti amagezi tolina era bw'oba okoze decision stand by it naye sisobola kugamba nti ali nafunye omukazi ate nandiko kugamba omukazi nti kati gwe weewozeeko olwo obusajja bwange bubeera luddawo oba olaba wewe buli so kakati eyo ye problemu yaani eya Bujingo ne Kayanja ne Teddy obuzibu buli nti Teddy ne Bujingo bayimirira ne Kayanja ne Jessica mu nsonga z'ebisiyaga kati ate unfortunately bigenza okwanfoldinga ng'ate ababiri baawukanye basooka ne balowooza nti ng'engeri gye bayimirira nabo basobola okubatuuza ne bareconcilinga bwe balaba nti marriage eri irreparable ate Bujingo atandise obbakuba nakuyamba ku bisiyaga ate kakati ontawanya kubanga naye afunye sweetheart afunye gwayagala kati oli ye yamuta yamukoowa kubanga naye omanyi tewali kibikambulirira abakyala bamba mwawukanye ne balo accepted naye toddira baana corrupting against the father olwo oba otaddewo kye tuyita divide etegenda kuvaawo oluwonko lutagenda kuvaawo kati Teddy kasa yaddira abaana n'abeefunza Bujingo n'asigala ntalina mwana abaana ba mukyala wali omusuubira kukola ki abaana bamukakanyeko nabo bamuvuma nabo bamwambalira azemani wali omusuubira kukola ki kunyiiga kati bwanyiize afunye Susan ayimiridde naye babavunaana aba mu kooti
tagenda mu kooti n'agamba nti anze ebyomusajja simumanyi nze simwagala titi ayimirira batuvunaana aba babiri kati ekyo kati Jessica aganayo omusajja ono alemedde ku mukazi ono kati nze kamukube. In fact nesaawe n'agamba Susan Makula teyalibadde na moral authority even kuyimirira ku TV oba ku radio kubuulira ku nsonga za bufumbo. Naye nze ndowooza abaawubiddwa Kayanja ali ebisiyaga moral authority agijjawo okwogera ku nsonga z'abafumbo ng'ati nkula bubina nzaawo sikirabamu. Ekyokubiri Imelda Namutebikkula yabba muka munne simusumba tebamwa platform ewa Kayanja moral authority agijjawa okuba nti ayimirira n'abeera n'ekkanisa ye nga tebamukuba nga tebamuvuma nga n'olunaku Kula lwe yawasa Imelda Namutebi maje gayimirira military okulaba nti omukyalo oli Kula gwe yali azaddemu abaana nga yamuwasa mu mpisa yaffe ey'ekinnansi ey'okumwanjula talabikako ku mukolo kuba baali bamanyi ti ayinza okuleeta maje ne gayimiriza omukolo bo ne beesooka ne baleeta maje. Wali owuliddeko nga Jessica avaayo okuvuma Imelda Namutebi Kula kubanga yabba muka musajja? Wali okiwuliddeko? So kati moral authority agijjawa okuvuma bano. Kati bano abavuma kubanga bamanyi ebisiyaga byabwe. Kati bw'abalema okuvaako waliwo akagero ka Wakibe yayagala okulya omuti nga guliko emiyembe bibala kati n'atunulira ebibala n'abiraba nga bimusaaliza naga ngenda kubirya omuti gwamulema okulinya kuba ebibe tebirinya miti n'asalawo abuuke bwe yabuuka ogusooka yagwawo n'akubawo omugongo n'asooka n'agusiimuula kanziremu n'abuuka ogwokubiri yakubawo omutwe ensingo ne yeekaaka n'abuuka ogwokusatu okugulu ne kwekaaka naga gino emiyembe gino kanjiveeko. Kati bw'aba atambula n'asanga Wankima n'amuga owaye Wakibe nga olabika enjala ekuluma n'okuwenyera kiki emiyembe gigiriryako ofuna amaanyi n'agiruna ebyo bikaawa tebiwooma naye nga giwooma tebiwooma nkugambye nze ndiddeko tebiwooma n'akamu bibi ayushua. Kati Wankima n'adduka n'abuuka omutwe n'abuuka ku muti n'alinnya n'anogayo omulembe n'alumako Wakibe n'akyuka waati n'atunula naka guwooma naye bwe n'agamba nti mpaako ate nga namugambye bikaawa tebiwooma bikaawa tebiwooma n'agenda. Kakati ne bano nabo njabba geraageranya ne Wakibe agezezaako okulya omuyembe bw'alemeddwe omukonvinsinga kati akuba mukube noono naye azza omuliro kale walemu okundya walemu okummatiza ate nakutaasa ekirungi buli omu amanyi munne ti gwe nakutaasa ku bisiyaga ndiye tolina moral authority kati onaagamba talina moral authority mumugijjawa ng'ebisiyaga bitudde wammwe. So I think ezo to me abo kababeere bwe batyo amazima go gasigala nga mazima. Nze nyimirira wakati nendaba ebintu objectively bombi balina obukyamu bwabwe bwe baba beekuba kabeekube. Bujingo yakola ensobi okutaasa Kayanja ku bisiyaga ekipapula nkirina ng'asayininga nti nze mukyamu avuddeyo okuyamba abaana abaliriddwa ebisiyaga anti kyosiga kyokungula wasiga otaase Kayanja kaakati